nga kitalo nnyo. Omaze ne Sobbi bbanga ki? Sobbi namulaba 2018. 2018. Namulabira ku Director General Kaka Bajjumba. Kano Kaka. So Sobbi wafiiridde tubadde twogera nga tuwuliziganya mu bintu ebimu ebyenjawulo nga mukwano. Okay. So ebbanga lyonna eryo erisembyeyo mubadde mwenna? Naye mbadde maze ng'emyezi ng'esatu. Kasimuwuliza aba nebyagatte bali. Kituufu. Enkolagana ye eri etya ng'omuntu okolagana n'omuntu? Sobbi abasinga badde bamulaba mu kifaananyi kirala. Naye ffe ababadde baluddeko ne Sobbi abaali baliddeko ne tulako n'ekusowaani. Sobbi tubadde tumubala ng'omuntu omulungi ate omuzadde. Era tuba twogerako birungi. Naye ffe Sobbi tubadde tumumanyi ng'omuntu omulungi. Watwawangalako naye, twatobako naye. Ate Sobbi abadde muntu ayagala abantu, ate omuntu ayaniriza abantu mu mbeera yonna. N'olwekyo Sobbi ng'omuntu bw'aba alina ensobi ze yakola, ffe tetusobola mujjanjinga ng'abantu. Kuba nange wano wendi byenkoze sibimanyi. N'abantu abalala bonna tebamanyi bibakoze. Wabula Katonda eyatutonda yamanye amakubo gaffe era yekka yasobola okukola ki tusonyiwa. Nze nafunye amalwe ga Sobbi gabadde eggulo sanga munaana. Nawe nabadde nkiddwe nanga nti Sobbi bamukoze ki kuba yabadde amanyi nti ndi mukwano gwe. Era kyankubye wala nenkubira bannange bonna be twali nabo mu biso twakola embaga ya Sobbi yafuuka. Naye ffe nga ffe abadde bamanyi Sobbi kyatulumye ekikola ekyamukoleddwako tukivumirira era katusabe n'abo abakikoze bwebabanga bo batukuvu tujja kulaba obutukuvu bwabwe. Enzita eno yabadde ya bijambi ya masasi? Sisaategedde kuba nze bampeereza bifaananyi naye bange bamuteme butemi. Naye abalala baga bamukubya abula baga bamuteme butemi. Tutuddeko nti wona abalala abafudde mu mbeera eno entoka Sobbi oba olya wekka. Kubanga buli muntu ndowooza akaabira muntu. Omu akaabira wowe. Okay. Message ye eri famire eno kuba obadde mukwano gwa Sobbi. Famire ya Sobbi naddala abaana n'abakyala tubasaba be bagumu. Era ffe Sobbi wadde afudde tugenda kusigala nga tutambula naye mu nsi ey'omwoyo kuba omubiri gwe ogufa omwoyo tegufa. Era tukimanyi wano wetuli Sobbi atulaba naye tusaba famire ye naddala abaana bagume. Omuntu atamanyi Sobbi nga abadde awulira muwulire ku mawulire odescribing otya Sobbi? Sobbi mudescribinga nga kunze ku saidi yange. Ku saidi y'abantu abala Sobbi ayinza okuba nga abadde mukyamu naye nze ku saidi yange ndescribinga Sobbi ng'omusajja omuzira. Kuba Sobbi bwe yavaayo n'alwanirira eddembe ly'abantu okuvaayo okwogera ebyo yali alina okwogera. Sobbi y'omu ku basajja ndowooza ababadde bamenyawo obuzi bw'emisango okusinziira ebbanga bwe lyakola ki lyali. Era Sobbi yayambako kinene nnyo naddala gavumenti okugitangaza biki ebyali bigenda mu maaso. Sobbi ekintu kye yakola teyakikola nti bubi, naye Sobbi yakikoleranga Munnayuganda alumirirwa Uganda. Era ffe Sobbi abamu twamwebaza kubanga bingi bye twali tetumanyi bye yatubikkula amaaso ate era bingi byayongedde okukola ki okubikkula amaaso nti olunaku lwaleero ojja kubaawo n'enkya tojja kukola ki naye ensi ogirekedde ki. Kati abantu abatamanyi Sobbi, nze Sobbi mbadde mugerageranya n'omusajja yatandikawo embule nti omusajja oyo yatandikawo embule abantu basooka ne bamwogerera buki naye kati essaawa zino bagamba omusajja oyo singa akomawo kati n'essaawa zino nti olwaleero omuntu asanyuka nti Sobbi agenze nkyajja kukaba nga Sobbi takola ki taliwo. Naddala ffe ababadde bamanyi Sobbi munda omutima gwe embeera ze okwagala kwe n'okwaniriza kwaki kw'abantu. Siri nnyo omuntu ayogera ennyo naye ate nze mbadde mmanyi Sobbi ng'omuntu omutukuvu.
ekitalo kuba omuntu wavaayo n'agamba nti kino kibadde bwekiti kiba kitegeeza avudde mu nsi y'aboononefu nadda mu nsi yaki ekyokubiri ensobi zibaawo abusobbi bwe yakosa bwe yanyiiza omuntu bw'aba nga afudde aba akoze eki aba afudde naye sobbi tumusaba era tusaba Mukama Katonda yamutonda n'amuteeka ku nsi omwoyo gwagutukuze awulekera olugendo lwe era gyali amulamuza ekisa kuba ffe ku nsi tetulamula Katonda yakola ki yalamula n'olwekyo nze kye naalisabye bannayuganda nti olunaku lwaleero sobbi bw'aba agenze nze nsaba tufune omuntu omulala alumirira eggwanga lino nga sobbi bw'abadde alikola ki era neebaza omusajja Kanoka Kabajende yavaayo n'aleeta sobbi n'atangaza ki n'atangaza eggwanga wadde ffe batulabanga abantu abakyamu abakola n'ekkaka naye ate ebintu bye twakola n'eggwanga bye lyatuukako essaawa zino kuba nti obuzi bw'emisango bwakendeera byava ku musajja oyo sobbi n'ekkaka bagende kuba nti basobola okukendeeza obuzi bwaki bw'emisango kati ffe tetuyinza kuvaayo kwegaana muntu gwe tubadde naye olw'okuba alina erinnya lyakola ki wabula ate ffe tumusembeza ng'omuki era nakati tukyamusembeza wadde atuvudde mu maaso naye ffe mu mutima n'emwoyo tumukola ki tumusembeza ng'omuntu omulungi. Ekintu kya sobbi nze bwe nali njogerako naye yakitaminga ngeri yakulokoka okuva sayidi eri oba oliawo ensi gye yali emumanyidde nadda ku sayidi eno ey'okulaba ebikyamu. Ekintu ekyo yali akibabuliddeko nga mmwe abaamuli okumpi oba yakeera ku makinaga naye bino mbivuddemu kati kanzire ku kino kaakati nze nina ebintu bye nakolanga muto ate era nina ebintu bye nzize nkola ki naye omuntu bw'agenda akula n'ava mu myaka giri egirowooleza kuba omuntu buli bwojja okula oleka byewakola muki mu buto ffenna wano tulina ebintu byosobola okugaa nti ambadde mwenzi obwenzi kambukole ki naye nga teryakukase kuleka buki naye ebizibu by'oba ofunyemu n'ebirungi by'oba ofunyemu byebikulaga ekyokukola ki ekyokukola kati sobbi yatuuka ekiseera n'agamba nti aa kanyambe eggwanga n'avaayo neyeewaayo n'ayamba ki eggwanga ekitali kintu kyangu kubanga mu ggwanga mwennyini tuyinamu abantu betukola nabo betubeera nabo ate abatali batuukirivu n'okusinga ono bwe bakola ki ate nga be basinga obungi kati ono yavaayo nagakandaga obutuukirivu bwange eri abantu n'eggwanga lyange kati naabo bakyali munda ne mu sisitemu mwennyini nabeera bwe kibanga ono yabadde abamenya naye omulala ajja kujja abakole ki abamenye bino byenjogera biva ku ntobo ya mutima gwe kuba omusajja oyo kigamba nti yakwata emmundu n'age si buli alwanirira eggwanga nti agenda mu nsiko n'alwana naye buli muntu waliwo abalwanisa ebigambo waliwo abalwanisa ebikola waliwo n'abalwanisa obwongo kati sobbi byonna abadde abikola ki abadde abikozesa era ze kye naalisabye bannayuganda baali egasse wamu ne bajjamu kiri eky'obuzungu ne balaba sobbi nga atirisiti alina ettafaali yateeka ku ki enkulaakulana y'eggwanga naddala mu buzi bw'emisango kuba bwe tulina obuzi bw'emisango obwaliwo sobbi we yajjira nakati si bwe bukola ki si bwe buliwo ekyo naalisabye embeera eri yaliwo ekole ki embeera eriwo ate n'ekirala bannamawulire nze kye naalisabye nti omuntu bw'abaako ekirungi kyakoze nakyo mukisanyukire nti akoze eki kino kyekirungi kuba sobbi ekyamazima kiri nti yakwatagana nnyo ne bannamawulire ate yakwatagana nnyo ne security ate yakwatagana nnyo n'abantu ba wansi okusobola okuggyayo ekifaananyi ki era lumu baalinga bamuwaayiriza ebintu ebimu nga tumubuuza ebintu abantu bonna babawaayiriza naye ekituufu nti ne baba bakuwaayiriza ekituufu okijjayo era okiraza eggwanga kubanga sobbi yajjayo ekituufu era yayogera n'abaamukola ki n'abaamutumanga abaamutumanga ne be yakologananga nabo tebaalimu baali bantu balala era abamusindise gyabadde akoze eki yafiiridde kati n'olwekyo kye naalisabye nti omuntu bw'avaayo naddala bannamawulire mutunuulire sayidi ennungi ya sobbi byakoze eki byalese ne byakoze eki ye nekyalawo wennyini baba ekyo ogwo si mulimu gwange ng'omuntu eyo poliisi naye nze ekindeese okusinga kungubagira mpologoma kuba sobbi abadde mpologoma nze kubanga mbadde muyita jenu nga muyita mpologoma ya Yuda eba egenze n'endala ejja kukola ki ejja kujja kuba emigi gy'emito gikola ki naye era kye naalisabye naffe abavubuka wadde sobbi agenze naye tuleme kugoberera kiri kuzimba liri linnya lyakola ki kuba sobbi Mukama amututte amaze okuzimba erinnya lye ki epya ate era ne gye baamutidde
era yabadde agezaako kuyamba muki Munnayuganda kuba ffenna tetwabadde ekituufu tetukikola ki naye Katonda yakikola ki yakimanyi kuba Katonda n'ensi yange so byawumule mirembe amanya bamutadini ensinga kozesa lya black andike n'erinnya lye omaze ebbanga ki ne padde A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Hajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula. N'embisula mu nnyanja. N'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 07528871515.